Wetutuukidde ku kitebe kya NRM eky'ebyokulonda ekya Ddondo mu Kampala, tusanze abakulu bali mu kwetala okutikka ebintu ebigenda okukozesebwa olunaku lw'enkya mu kulonda akamyufu k'ekibiina kyabwe ak'ababaka ba Paalamenti. Ebikozesebwa okuli empapula, ebitabo, emiguwa ne mukalakaasa kw'ossa n'ebintu ebirala bye biweereddwayo okukozesebwa. Ebyalo ebiwerera ddala 7,200 bye bisuubira okulonderwamu olunaku lw'enkya. The election is for tomorrow, 17th. And the election is for civilians. NRM members. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Tango Doi agamba nga NRM bafunye oluvuvumo nti waliwo abeesomye okukola emivuyo mu kalulu kano. Members of the opposition who want to disrupt the election, we have heard in some parts of Wakiso, you are warned that you will not manage. Poliisi yamaze okutemezebwako. Ogezaako okukola ku buli muntu yenna anaaba ayagala okutabangula okulonda kabenga ava munda mu ba NRM kabenga ava bweru. Akakiiko kagamba abeesimbyewo ku Ssaabalonzi balina okugoberera ebiragiro ebyateereddwawo. Okulonda kutandika ssaawa 4. Bw'obuuka tayimu y'okulonda n'ojja late oba weegobye weka mu kalulu. Akakiiko k'ebyokulonda kanokoddeyo disitulikiti ezisinze okubaamu emivuyo ne kategeeza nga nako bwe keetegesa obulungi. The ringleader of problem is Sembabule as a district. The other problem area is Jinja City. We hear there's someone torturing people in Busia. Okulonda kw'enkya baakugoberera enkalala z'abalonzi ez'ekibiina kino. If your name does not appear in the register, for instance, if you find they have read out names and you came beyond the time and you are locked out, Uganda and NRM will not end with election of 17th. Yo poliisi ekakasizza nga bw'emaze okukwatagana n'akakiiko k'ebyokulonda ka NRM okulaba ng'akola effujjo yenna akwatibwa. Ba officers babadde ne offices era basigala substantively be balina offices ezo. Naye gino emirimu gye babawadde kwegamba giringa additional responsibilities making sure nti tuddukanya process ene ya elections. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba okulonda kwa kamyufu ka NRM ak'ababaka ba Paalamenti bwe kagenda okutambula olunaku olw'enkya. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.